tugenda kuzimba. Waliwo eyambuuza juzi Musumba teweeraliikiridde Pentagon nga bajjogerera nnyo omulimo gwabwe gwegwo era balisasulira ebigambo bye babeera boogera. Oba boogera mu mutima mubi, boogera kulemesa, boogera ndowooza mbu abantu baleme okuwaayo. Balabye ennaku kubanga nekye tulina tetwakirina. Ettaka lye tuliko lino liruma ensi yonna. Eka 8 n'ekitundu ziri mu kibuga wakati Mayiroland. Ttaka lya Katonda mirembe na mirembe. Tujja kuzimba, tetujja kuzimbira ku mateeka ga Sitaani. Sitaani yagamba Yesu ng'enjala emuluma nti fuula amayinja omugaati olye. Yesu n'amugamba naye oli musiru. Omuntu tabeera mulamu na mmere yokka. Na buli kigambo ekiva eri Katonda bwe bulamu. Yesu yagaana okukola ng'akoledde ku biragiro bya Sitaani. Naawe eyo gy'oli kwegayiridde. Munzikiriza olwaleero mbabulireyo obugambo gambaawo. Tofumbirwanga ku mateeka ga Sitaani. Omuntu asinga okufuuwa emmindi ate yakugamba lwaki tofumbirwa. Tobaako kintu kyonna ky'okola under the pressure that comes where you don't understand. Pressure eva gy'otategeera, the pressure that comes from where you don't understand. Don't act on that. Katonda agenda kutuukiza ebikufaako, tambulira mu agreement ne Katonda. Tambulira mu ndagaano ne Katonda.